Kkooti y'e Rhodes mu Kampala ebadde ekubirizibwa omulamuzi Timothy Lumunye evunaanya abantu 6 ku misango gy'okubbisa eryanyi n'okwekobaana okuzza omusango. Bano bakwatibwa oluvannyuma lw'akatambi akasasaanira n'emitimbagano ng'abasajja abaali bakutte amajambiya batema omuntu ku Gwanda Shopping Mall mu Kisenyi era nga gwe baali batema ye Sikuliima Michael Moses yeerazze mu kitundu ekyo okutereka ensimbi ze. Abavunaaniddwa kuliko kusaasira Brighton ng'olumu yeeyita Sikuliima Management ng'aweza egy'obukulu 25 era nga mutuuze w'e Masajja Ekibira Makinde Division. Abalala bannansi ba Rwanda 3 awamu n'abavuzi ba boda okuli Balitu Asumani, Zabayo Elvis ne Muhizi James, Mwesigeru Nadine ne Soma Dwabudu ng'ono akola gwakoza motoka Kawanda mu Nansana Municipality. Omulamuzi bano tabaganyiza kubaako na kiboogera ku musango gw'okubbisa eryanyi oba ogw'obwa kkono ndi kubanga munene nnyo ogulirwa kkooti enkulu yokka. Omuwabi wa gavumenti Singitho Patricia ategeezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kukyagenda mu maaso era n'asaba kkooti okugwongerayo. Kigambibwa okuba nti abavunaaniddwa bano n'abalala batannaba kukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka guno basinziira ku dduuka nnamba KP 54 Gwanda Shopping Mall mu Kisenyi nga bakutte ebijambiya bonna 6 ne balumba Sekuliima Michael Moses era ne bamubba obukadde bw'ensimbi za Uganda 63. Banera basomeddwa omusango gw'okwekobaana okuzza omusango nga nagwo kigambibwa okuba nti baaguzza mu budde bumu obwo n'ennaku z'omwezi ze zimu ezo. Kasasira Brighton alias Soft Management. Abavunaaniddwa bategeeza kkooti nti bamaze mu kaduukulu ennaku 20 nga tebali okujjako kubatulugunya era wano omulamuzi abategeeza nga bagenda okunoonyereza okwemulugunya kwabwe. Omulamuzi bano abasindise ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno omwaka guno wabula abasibe 3 okuva e Rwanda. Omulamuzi abategeeza nti ku olwo olunaku kkooti ejja kuba efunye omutaputa w'olulimi lwabwe era emisango nabo gijja kubasomerwa. Aniti Nakayibale yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.